بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. amatendo gonna amajjuvu gawakitibwa Allah jalla jalalu. Twongera okumusaba Allah waffe oyo Allah awanidde entunuusi zaffe atwongere obulamu obulungi, ne twongera okumusaba Allah subhanahu Allah atukumire ku ddiini ye mpaka olunaku lwe tunamusinkana. Ne twongera okumuwanjagera Allah subhanahu abalwadde muffe Allah tukuwanjagera oberenga obasuusa. Abooluganda mbalamiranga nange kennyini neeramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna wamu n'okumwebaza. Ezimu ku nsonga lwaki Allah tosaanidde okumwebaza, Allah gy'atujje wala, Allah atujje wala. Kyaliko ekiseera nga tewali amumanyi era nga naawe tewali akumanyi. So abadde Allah subhanahu akoze enteekateeka okuba nti kaakati ku kyalo kuwangaalira bakuyita taata Kasimu, taata Sumayya, taata Abudu. Teriyo yali akumanyi mu nsi. Allah kyava abuuza nti hal ataa ala al-insan hiinun min ad-dahar lam yakun shay'an madhkura. Kubuuzayo ekibuuzo, mu 1700 wali liddawa, wali myaka emeka, wali obeera mu nsi ki? Namakityo Allah atujje wala nnyo. Kyaliko ekiseera ng'ekyetaago okimalira mu bantu, naye okwalinga kufuka wayimiriranga wali bbali wakati mu lujjudde lw'abantu najjayo mutakawo n'ofuka. Hajja ennene nga teweefiirayo, bakomangako bukomi nti waayi genda eri maamu. Allahu akbar. Bw'avanga awo omukadde n'aggamba naye ovuze eggaali. Olwaleero okukigamba omusajja omutabuliiki oba omusajja omusiraamu yenna nti sheekhe wavuga ku ggaali, buli omu ayinza okunywa nga yeebwala. Allah nsaba Allah subhanahu Allah atwongere okumutegeera. Tukyali ku musomo gwaffe barakallahu fikum ogugamba lwaki abakazi be bakyasinze obungi muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga twalambika omulundi guli ogwayita mu hadith ya Imran mutabani wa Husayn radiyallahu anhu gombaka alayhi salam yagamba nti inna aqalla sakini aljanna an-nisa. Abantu abagenda okusinga okubeera abatono ennyo mu jjana y'ekitiibwa Allah bakazi. Era mu hadithi endala omubaka sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti ittala'tu fil janna, nalambuzibwa ejjana, oba la yagamba nti ittala'tu fin nar, nalambuzibwa omuliro gw'ekitiibwa Allah, fara'aytu aktharu ahliha an-nisa, nagenda okugwetegereza ng'abakyala be bajjudde eyo era nga basingayo kubanga bangi. Kati idhan ikhwani, oluvannyuma lw'okwetegereza obujulizi obwo obulaga nti abakyala be bagenda okusinga okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah, muganda wange leka kunyiiga bunyiizi nti era ffe lwaki si basajja. Ekikulu ky'omusomo guno kutuula wansi kuwuliriza ensonga lwaki abakazi mwe mugenda okusinga okubeera mu muliro gw'ekitiibwa Allah. Omugezi atayagala kwokyebwa Allah abeere nga yeddako ensonga zino azewadde ddala. Omulundi guli twabagamba nti ensonga esooka lwaki abakazi be bagenda okusinga okuyingira omuliro gw'ekitiibwa Allah shiriki. Era twasinkana abantu bangi ne mutugamba ebigambo bingi. Waliwo era nga nti seeka nenga wakisussizza nnyo ne mugamba sinnasussa, awo nabadde ntandika butandisi. Wabula nga singa tubigenda biddika ewala nnyo muyinza okunnoonya. Ensonga leero gye njagadde tukooneko, lwaki abakazi be bagenda okusinga okuyingira
omuliro gw'ekitiibwa Allah ensonga esooka azina bwenzi. Abooluganda nkimanyi bangi mutandise okukubagana empawa nti watugamba nti ku shiriki tuli bakambwe ennyo era n'obwenzi obutadde ku ffe. Bannange saagala mu nkwato binti abasajja si benzi, abasajja benzi naye ate abakazi mwasukka. Obujulizi ku nsonga eyo nannyini nsi Allah jalla jalaaluhu bwe yali mu kwogera ku bwenzi mu surati Nuur yagamba nti azzaaniyatu wazzaani. Owekitiibwa Allah yagamba nti omwenzi omukazi malaaya enkazi n'ensajja fajlidu kulla waahidin minhuma 100 jalda. Owekitiibwa Allah n'atulagira bwe banga si bafumbo mubakwate buli omu afuna emboogo 100. Bannatafsiri oba abavunuzi ba Qur'ani bagamba nti ensonga lwaki Allah yatandika n'abenzi abakazi yali nsonga etegeeza nti abakazi basinga obungi mu kintu kino. Ky'oba olaba ku bubbi owekitiibwa Allah yagamba nti assaariqu wassaariqa. Allah yatandisa n'abasajja nazzaako abakyala nekitegeeza nti abasajja mu bubbi naffe tukwata ennamba. Kati mu nsonga y'obwenzi owekitiibwa Allah yagamba azzaaniyatu wazzaani, omwenzi omukazi n'omwenzi omuki omusajja. Wallahi aya eyo neetulambika nti abakazi basinga obungi okubeera nti beeda. Abooluganda ne bwe tukozesa ne bwe tutunuulira fil waaqi' embeera etambula ani atakakasa nti abakazi basinga okubeera nti benzi. Kyova Nabi sallallahu alayhi wasallam yali annyonnyola ku alaamaati ssaa'a obubonero obw'enkomerero yagamba wayukthiru zina, obwenzi bugenda kubanga nnomo nga bungi. Ekiseera kigenda kutuuka omubaka alayhi salatu wassalaamu yalangirira naga nti ekiseera kigenda kutuuka ng'omusajja omu alina abakazi 50. Kitegeeza ng'enkomerero Allah anaatera ogiyimirizaawo abakazi bagenda kubeera bangi nnyo ng'ate abasajja batono nnyo. Abooluganda ezimu ku nsonga Allah kwagenda okusinziirayo ky'abakazi bwenzi. Ezzambiri n'abantu bangi balirabanga ery'omuzannyo naye owekitiibwa Allah yagamba nti watahsabuunahu hayyinan, mukola ebintu bwebityo nga mubirabanga ebyangungu naye nga wahuwa inda Allahi azim, nga maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu nga mazambi manene. Kyova olaba ate bwe kidda ku muntu okwendanga mufumbo kisukka. Era obusiraamu omubaka alayhi salatu wassalaamu yasomesa mu njigiriza ye nti omwenzi nga muhsin ng'abadde mufumbo tuttemutte. Lwaki? aba mubi nnyo. Olina bbaawo ate eno nga bukola obwenzi. Abakazi bangi mukomplaininga. Era ekibuuzo nakifunako omukyala n'abuuza ekibuuzo seeka tubuulire. Owekitiibwa Allah mmwe lwaki yabawa chansi ya kuwasa abakyala ffe Allah n'atuwa chansi y'obu? Lwaki? Ne mugamba Allah yasinga okumanya. Naŋŋamba seeka kitegeeza naffe tulina okwesasulamu. Naŋŋamba kati olaba mmwe temusobola kuwangaalira kw'omu ate obwo ffe mwana wattu Allah yakolanga abasajja abamanyi n'abakazi. Era Allah abakubanga kibakubanga ddala kituufu nga omukyala yeetaaga omusajja asukka kw'omu. Yani tutadde Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda obwenzi buyitiridde. Ensonga eno Allah waffe jalla jalaaluhu yatugamba mu mbeera zonna bannyinaze abampuliriza wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila. Abange temugezaako ne musemberera obwenzi. Lwaki? Innahu kana fahisha wa saa sabila.
obwenzi kubo bbi kyamu. Era omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yali ng'ava mu nsi ebimu ku biraamo bye yaturekera yagamba, Allahu akbar, akhwafu, subhanallah, subhanallah, yatugamba alayhi salam nti ma taraktu alaykum fitna ashaddu aw adarru ala rijali min an-nisa. Nze Muhammadin alayhi salam ngenda kufa nesina fitina gyendekedde basajja mu nsi kusinga kikemo ky'abakazi. Allahu akbar. Olaba hatta batuuka n'okutega abalimu nga sinnaleeta bawalimu abalongoofu bangi nga batomezebwa. Barsuis mwamulirako yali musajja munnaddiini nnyo ekisusse. Allah kwe yayisiza obukafiiri bwa Barsuis yali mukazi. Abaluganda ekigambo bwenzi kisusse bannyinaze. Era nalwakubadde nga banne munkwate bulungi sirinagambako nti abasajja si benzi, nabo benzi gye bali, wabula ate abakazi bwe zibeera makisi bayinza okuba nga bagimalayo 10 ku kinnaakyo oba 99. Batuuka n'okutega abawalimu. Era abawalimu bannange mwegendereze. Omukyala akulira seeka essimu omubuuza ekibuuzo namugamba sheeyi mpulira neetaaga nkumiitingeko, nga seeka amanyi nti ono agenda omumusisinkana ali ku nsonga za busiraamu naye ng'alina ddiiru gy'amubalira. Nemwa seeka tusinkane Patrikana oba ku Serena. Seeka musajja wattu olw'okuba enniya gy'alina nnungi namugamba bayi ssaawa 10 tusinkane. Ono olw'okuba alina just eddoboozi lyokka yenna n'ayogera nga atayogera bulungi. Wala sheeyi osimisa bulungi sheekha agenda okuvaawo andi bitandika mpolampola. Sheekha nsaba nkukwateko namukwata omukono. Musajja wattu kakati amu na sibafumbo agenda okuvaawo ng'embeera gy'alimu si nnungi. Ekigenda okusi ezimu ku nsonga Allah kwagenda okuyisizaayo ky'abakazi bwenzi. Kagabeera amasimu. Era ogenda okulira ng'omukazi embuuza gy'abuuzaamu seeka ku WhatsApp nga si ya buntu. Abuuza naye ng'alinga atayogera. Kati sheeyi n'ogamba ono aliko ddini kikaaki. Lwaki toyogera mu ddoboozi lyo ddala ddala bw'obanga ensonga gyoliko ntuufu? Abakazi bangi mwafumbirwa muli mu bufumbo naye nga first born, second born, third born nga si wa musajja. Naye ng'omusajja akeera ku nta n'agenda mu kibuga ne yeetikka ensawo z'ebijanjaalo amanyi nti abaana bazaala babe naye nga ali ku baana ba mwaziini baliko bwenzi. Tobalaba omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam bwe bamubuuza nti ayi dhambin a'zamu inda Allah, mazambi ki oba zambi ki erisinga obunene mu maaso g'obwekitiibwa Allah, yagamba alayhi salatu wassalam yatandika na shiriki nazzaako ezambi eryokubiri nagamba nti antazini bihiliyati jarika, ye muntu okwenda ku neiba. Abakazi bangi ng'abaana si babasajja nga baba neiba. Abakazi bangi mutunda butoga eyo naye ng'okimanyi nti olubuto lw'olimba nti lwa bba nga lwa muvubuka akukimira amazzi yajja nti nakukwata hajati nakkuba obuyiiyi ebivaamu nga si biki si birungi. Bannyinaze ekimu ku ebyo ensonga ezigenda obbaviirako olunabe bagenda kubeera bakyala. Bannyinaffe mutya Allah. Ne bw'ogenda ku makubo kizibu okusanga malaaya ensajja era bakazi be bangi.
abalamutuuka okwekwasa oyina kugamba nti seeka simanyi nange ejjinni lindimu guno omuze gwewaffe. Allahu akbar. Abamu batuuka n'okuzaala omwana n'atuuka okubuzaabuzibwa nti obaani kitaabwe. Omusajja yeekengera agenda okulaba omwana ng'ennyindo gy'alina alinga Omusomaliya, agenda okulaba ng'obugere bw'Abanyoro, kyokka ng'omusajja Muganda n'omukazi Muganda. Namubuuza mukazi gwe tya Allah, omwana ono waani? Namugamba billah omwana wuwo naye ng'alimba. Mutya Allah. Abalala bangi era mbatumiddeko nnyo ng'olinze omusajja afe ogamba omwana nti munnange ensonyiwa kamada, oyo si yabadde kitaawo. Abangi kigambo bwenzi kigenda kwokesa abakazi bangi muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga maliza ensonga eno mu ddakiika zino, agamu ku makubo agayitibwamu abantu okugwa mu bwenzi, ekkubo erisookera ddala attafakkuru, omuntu okulowooza ennyo ekisusse. Omusajja nalaba seeka ng'asomesa katingewo waneeno wendi, Allahu akbar. Omukazi n'atandika okuba obufaananyi nga seeka ali mu kunaaba, n'amwambula naye nga seeka gw'ayambula ali mimbali. Ensonga ey'okubiri olwakadde annabari, okutunula ennyo. Oweekitiibwa Allah yagamba wa qul lil mu'minaati yaghdudna min absaarihinna, bagambe abakyala abo bakkakkanye ku maaso gammwe. Abakazi mutunula nnyo. Oyo n'omusanga ng'azze kusaala naye ng'ayina waali, n'atunda omusajja ng'afuna wuzu, n'ajula n'okumutunula mu busono bwe, ne yeetegereza n'atandika okusaasira. Bambi kirabye wallahi ekisajja kyattu tekirina buzibu bwonna. Omumanyi nnyo, omumanyi tugambye enzo attafakkur, annadar, ekigambo ekyokusatu alqawlu. Ensonga eddako eba yakwogera. Abakazi mulekere abo okwogera ebigambo oluusi bye mutateekeddwa kwogera, okuleka nga obigamba bbaawo. Osanga otya omusajja nomuga wallahi ennaku na alhamdulillah obazizza, kikyoyogera ekyo oli bbaawo. Osanga otya omusajja nga si bbaawo, n'omuwaaga nga si mannyoko saani. Ebigambo gamba ebyo, hani oyo bbaawo, switi oyo switi bbaawo. Ensonga esemberayo ddala alfi'il, kubeera kusendasenda basajja kubendako. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Bameka ku bakazi nga mwendera mundu n'ababbamu. Katulindeko insha Allah adane. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان
الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. النور في الدنيا يزيد. baganda bange erimu ku makubo abakazi ge bayitamu okubeera nga basemberedde baganda bange agamu ku makubo banninaffe ge bayitamu okusingira ddala okubeera nga bagwa mu bwenzi alqawl ebigambo bino banninaze mutye Allah subhanahu wa ta'ala bandi mwina abasajja naye ng'ogamba nze seeka ekituufu ekisajja kino lwakubadde kihaaja ate kinamu ettooke simwagalangako omukazi n'awangaala n'omusajja nga tamwagalangako n'omugamba okikola otya n'agamba ninayo eddenzi lyange likyotala liwangalira waliwa Makerere n'agamba ono haje sinza muta kuba wallahi ekituufu kire ekisajja kiina keya ne mu bintu byalaavu nedda n'ozaala abaana b'omukyotala mu maka ga haaji abalala bangi musinziira Uganda wa Allahu akbar ng'omusajja ali London ali America ali Saudi yagenda ku kyeyo n'akuleka mu makage nenga astaghfirullah ku buliri bwe bwennyini w'osinziira n'oleeta abasajja era olina time table ku gundi ono yabeerawo ku lwokubiri gundi olinga agaba ejjuma ez'omwezi bagana bange ebigambo bino bikola kyamaanyi nnyo okubeera nga abakyala basembera obwenzi tugambye ekisembero ddala ye muntu okugwa mu nsobi yennyini inshallah munzikirize olwaliro ensonga eyo tugikomyawo biidhinihi subhanahu wa ta'ala obaka wange eri umma nga tugenda okuyingira omwezi guno ogwa Ramadan ogutabuzaayo nnaku nnyingi okulekera ennaku zino entono abooluganda wakati nga tweteekateeka okusiiba omwezi ogwa Ramadan wamu n'okuguyingiramu obubaka bwange eri umma ya Uganda baganda bange twegatte tubeere ekintu kimu tuwangalaalidde mu kusoomoozebwa wano okw'enjawulo naye abange Qur'ani ffe tugisoma hadith z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ffe tuzisoma naye ddala Qur'ani twagikakasa Allah bwe yagambira nti innamal mu'minuuna ikhwa ti abasiraamu bonna baluganda nga tuwangaalira mu mbeera nga seeka ayinza okujja ku mukolo n'abuuza nti seeka kyoyo gwe baayise ne bamugamba nti
Sekagundi n'akwata emmotoka n'addayo nga kyokka singa ajja n'asangawo faaza oba Ssaabakristu ng'asaba busabi Kagundi katebe n'atuula bwe busiraamu obwo? Allahu akbar. Abooluganda abasiraamu abange tunaakaayana mpaka ddi, tunaayomba mpaka ddi, tuneevuma mpaka ddi? Ila mata ibadullah, ila mata? Abakulembeze baffe tunaawalaŋŋana mpaka ddi? Allahu akbar. N'osanga omusiraamu ng'alina omuzikiti gw'alabanga ekyaki, n'osanga omulala ng'agamba atirisiti okutuula n'ono ntuulamu n'embizzi. Ddala ddala ekigambo kya Allah twakakasa nti innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna baluganda. Abooluganda, ekigambo kyange eri umma abasiraamu ffenna tuli baluganda, ffenna tukkiriza nti teriyo asinzibwa okudda ku Allah, era n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama muddu we era muki mubaka we. Tunaayombagana mpaka ddi? Tuneevuma mpaka ddi? Ffe tukuze tubiwulira kino. Abange owekitiibwa Allah ye kennyini yagamba nti falyafu walyasfahu. Abange musonyiwaŋŋane tuve mu nnyumba ezo tusobole okuyingira omwezi guno ogwa Ramadan. Abange kirimu ezambi okugamba nti yidi eno eya Ramadan ffenna tugenda kugisaanira nakasero, oba kirimu kikyamu okugamba nti ffenna Eid tugenda ku Supreme Council, kirimu obwa haram okugamba nti ffenna Eid ne twegatta nti katugisaanira ekimuli. Abange baganda bange, wakati nga tweteekateeka okusibwa mwezi gwa Ramadan, wallahi kyandibadde kya ssanyu nnyo ne tuguyingiranga ffenna twegattira ku ki? Kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Bane tukooyo okusekerera batusekeredde ekimala. Abatali basiraamu basekeredde obusiraamu ekimala. Buli musiraamu muganda wa munne. Mufti wa Uganda, Supreme Mufti, tekirimu bwa haram wakati nga tugenda okuyingira omwezi guno ogwa Ramadani. Omu ku mmwe n'aweereza ka message eri munne nti munnange, lwaki tetusonyiwaŋŋana? Lwaki umma teyeegatta n'ebeera ekintu kimu? Kubanga inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ebyo mbyogedde nganze omusiraamu owa bulijjo. Nsaba Allah subhana message eno ekole kyamaanyi nnyo okubeera nga kwegamba abasiraamu baddiŋŋana, naye ebyo tetuyinza kusonyiwa nga gwani ng'olaba n'owekitiibwa Allah subhana, Allah tumusobya Allah n'atusonyiwa. Tuyina okusonyiwaŋŋana insha Allah. Nsaba Allah subhana Allah akkirize obubaka buno butuuke eri abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno era n'eri abasiraamu b'eggwanga mwenna. Amannya sigadde nze Ibrahim Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.